Popin Media. Graduate company ngenda okukola design and build. Design and build kitegeeza be bakola design kyebagenda okuteeka wano ate era be bazimba. Kakati bakola baba batandise design kirino balina okudizaayo eri mu ministry ebeera approved. Sigamba nti olukola design ne bakola ki ne batandikirawo. Kakati be bakola design balina okuddayo mu ministry bafune approval oba bafune okukakasibwa kyemukola kijja kukola. Kati ekyomukisa omubi bwe bagendera okumalira okukola ebyo mu mpapula nga bamaze okusoma gonde enneeyisa y'omugga guno nga bamaze ogisoma obulungi, kubanga design eno bagikoze okusinziira ku nneeyisa yaki y'omugga guno. Kati nga bwe bagenda okumalirira ng'ate UNRA eyali ebawadde contract okusooka evaawo edda mu ministry. Kati ng'empapula zonna zirina okukyuka zidde mu ki mu ministry. N'abaana bonna abaali mu UNRA nga balina okukyuka okudda mu ki mu ministry. Kati kyatwalako ebbanga ekibakeereya, naye newankubadde bakeerewamu olwekyo bafubye nnyo okulaba nti basigala mu period gye twaba bakukola ki okumala omulimu gwe. December okutuuka basuubira nti bridge eno ejja kuba yo bagimaliriza. Nti bwe basoma enneeyisa y'omugga guno bakizuula nti Sseziwa yennyini omunene tali wali, Sseziwa yennyini omunene ali wano. Wano mu space eno gye mulaba. Akati bava bakyusa mu kifo ky'ogenda okufiira kali ka bridge kali ke baali akaliwo baga nti katukyuse Sseziwa tumuteeke mu ki wennyini walina okuyita. Kati kali ka bridge kajja kufa, bajja kukajjawo, nja kukakozesa awalala. Naye kati wano bagenda okukola bridge yennyini eya Sseziwa yennyini ejja kubeera wano. Kati ekintu kino kye bakola si kya myaka 2-3, myaka 5, 12 ye design. Twagala ate mu luvannyuma lw'emyaka 10 tukomewo ate Sseziwa yakoze eki yaguddemu. Kati banaamala okukola bridge muno kati nekkubo balikole ki balirongoosa. Progress ogisanze oti? Okusooka njagala okwebaza kampani, kuba eno ye kampani emu ku kampani ez'Abannayuganda ze twawa omulimu, kubanga buli kiseera tuwulira Bannayuganda tebabawa mirimu, baba ba China, Bannayuganda tebaba balinga abatasobola. Naye eno yemu ku kampani twagamba nti kale dayina kukwata omulimu guno. Naye nga tisiwano wekka wasoose okukola, waliwo ne twalina problemu Katungulu ku bridge, era bwe bagenda ne baddaabiriza mangu. Kati kampani okusooka ndi musanyufu okuba nti kampani eyaffe ey'Abannayuganda esobola okukola ekintu koza n'abakozi mubalaba bonna baana Bannayuganda, temulabawo baki, temulabawo ba China, naye nga bano baana bennyini baffe tubasomesa mugamba mirimu. Kati kampani nga zino bwe tuba tuziwadde obusobozi ne ziba nga zifuna emirimu n'ebyemirimu gy'abaana abasomi bijja kukola ki kukendeera. Kale nze ndi musanyufu okulaba tebasobodde okukola. Bannaffe bazze batukwatiddeko, naye nkwatirako tebuba buki bombo tekitegeeza nti tunabeera awo. Kakati oka Abachina enguudo bazikoze, kati bwe zirituuka okuddaabiriza ng'era tubayita bakomawo. Twagala kampani nga zino. Kati tulina kampani eno ku byentindo, tulinayo ne kampani gye bayita Bubeeka ku nguudo, tusuubira n'endala. Nze Engineer Tugume Jonathan. Engineer, amazzi agajja wano tuyita Sseziwa, waliwo emigga 3 zirina amannya gaagyo, naye ffe bwe twalaba ne tugasoma. Sseziwa yennyini gye muyita Sseziwa mugga gumu, waliwo n'omulala wali Banjuba Eastern, n'omulala South wa. So gino emigga gyonna giteeranira wano. Kati tulina okufuna amazzi ago ne tugayisa mu bridge. So eri we yali eri
nga eri nnyo ku bbali sikyobola olaba twagireese wano kumpi ne wakati so that netukola sipaani nnene mita 6 so that gonna gayitemu agayita musige gano gemulaba buli lunaku eno ye design yetuyinawo so tetugenda kufuna amazzi nga gayita waggulu tugenda kuddamu okukola ki okuyita waggulu wa kkubo kubanga gonna tugatadde wansi muki mu bridge eno ne mu bokisi zetuzimbe mulabe bokisi 4 buli bokisi ya mita 12 zonna zetumaze okuzimba so tugenda kuyisaamu amazzi wano wajja kubeera dry tutekeko bulungi nga bigazi. Bridge ziwedde okuzimbibwa, oluguudo lulina okuzibwawo nga lwa mulembe kuba oluguudo lwonna ttulaka yonna nnungi n'olwekyo section eyo erina okuzimbibwa era part of a contract kulaba nti nno oluguudo luzimbiddwa tewaliwo kireeraliikiriza ku nsonga eyo oluguudo olwo lulina kukolebwa by all means.